Ekikusike okyali MC Mazinga NC5 omanyi Uganda tukyatambula nayo ku BBS telefina tugenze mu katundu kaffe ak'Ekikusike gwana munnange owe Mukono nawe munnange owe Mpigi osaanidde okimanye nti kana akatundu keka kutwala ate ku buwanguzi kajjuddemu omusimbi mungi nnyo ngenda kuba nkuwa amateeka agafuga NC5 nga nkukwasa olupapula luneno tokkirizibwa kutunulizaako banno basomemu ekyo kyo kiba kimenya amateeka naye ebibuuzo biriko 12 bw'obisoma byonna nga bw'onnyonnyola banno we babiddamu nga obubonero weeyolera ssente empitirivu ng'ogatta ku mitwalo 6 nawe mugatta ku 6 mukyali NC5 manyi Uganda guno simu ki muzannyo simu naanansi tukyali fenna ngenda kubanga ate nkukwasa olupapula naye nga sirina kukwasa olupapula buuza kubeeka bamanye ekiki ate munnange ow'Empigi kyatuzo tukolera mugamba mutya mwenna abatuuze b'Empigi amannya n'eddoboozi mpitibwa Nashimbugwe Masituula nziza okubakiikira ano mu nsitaano manyi Uganda baibu okay nawe mukulu ati nawe kozesaako kennyini mugamba mutya abatuuze b'Empigi nze Ayubu Senninde nziza obakiikirira era ng'omulimu gwange omutuufu ndi musuubuzi wa greens oyo aba mulimi okay ajati abatuuze b'Empigi mwenna nze amannya gange nze Nakabiri Jaliya nga nziza okubakiikirira wano eno okola mulimu ki ndi musuubuzi wa birime aya basi kati awo tweyanza nnyo munnange abasuubuzi b'ebirime twabaleese bazibba bakiikira abantu b'Empigi kapitaani wammwe yono siwe kiri ajja tisemberawo njagala bwe nkukwasa bwe nina eddakiika zange 2 zenkuwa NC5 zekuwa sinze oyinza okwewayiriza oba nodde n'ogamba Mazinga yampadde entono ate NC5 etuwanyi naye semateeka nnamba eddakiika mmeka eddakiika 2 zokka bwe ngwa ng'otandikirawo okusoma okubanyonnyola nga bo bakubuulira ekiri kuno oyingidde kakunywa ki akasi woba ng'okanywa nga kakaawa nnyo kaziire kyakuteeka kintu ki kye bateeka ku mugaati w'oba onywa caayi ulubandi kintu ki ekiyita mu bbanga w'oba nga mulina gye mulaga nyonyi kintu ki ekiwoggana nga kibeera mu nsiko mpologoma kintu ki ekivuga ennyo nga kibeera ku mmotoka nga kirina kye kikulaga nti oba vaayo ng'ombe bintu ki ebimera okusingira ddala ku basajja nga bibeera mu feesi birevu muzannyo ki abasajja okusingira ddala abavubuka gwe basinga ozannya omupiira kintu ki kye tuteeka mu caayi okulema okuwola lasika kintu ki ekisinga owooma kintu ki ekisinga okuwooma ng'era buli omu akitenda mbu kiwooma nnyo sukaali kintu ki kye balukisa omukeeka nsansa obudakiika ne bukuunuuka weku munnange ye bw'atyo ajati abisomye mutindiggwa nesona babadde bajagujagu nsansa omupiira oli ku NC5 omanyi Uganda oweeka naawe kityo kijja nzize bannaffe bannamukono mukono bali batya mwabalese bali batya balungi sebo balungi bakusindise nga gwe kapitaani weewaawo ngenda kubala nno obudakiika buto naye nga sinnabubala sooka obabuulireko nti nze gundi era nkola mulimu bwe guti abalabi ba BBS telefina mwebale nnyo okwekumira ku BBS telefina mu pulogulaamu NC5 wetuli nga tusiitaana mu bibuuzo ebikwatagana ku Uganda ebiriwo n'ebyaliwo amannya nze Buwemba Julius nga ndi musuubuzi wa ngatto ate nziramu okunoonye engatto eno bwekadde wangannona taata kozesa kala bwani amanyi amanya gange nze bampita Ben Lukalango owa Mukono nsimye nnyo okubalabako bo be bakulaba okola mulimu ki Ben nkola security officer wamma okyola yakulemye agenda okugoba ggwe amannya siwe amannya Lutwama kulisa
tuli ku BBS Telefaina Oluganda balanso tujirayo ebisoko kakati sebo ngenda kubanga obudakiika nti kamu bubiri busatu tandikirawo basomera akayumba akatono kebazimba nga kalina akasolya katunudde waggulu keesulise nnyo akasiisira ekisolo ekirundibwa ewaka nga bakizimbira akayumba ewaka nga bakitwala ne ku ttale ne kiri omuddo embuzi ekirungo ekiteebwa mu nva okusobola okuwooma omunnyo ekintu ekikozesebwa abantu okuwuliziganya essimu akantu akakozesebwa okukwata emmese ng'ekasse akamasu ekiwuka ekiruma abantu nga kiba n'obudina envunza akanyonyi akabuukira mu bbanga nga keecyangacyanga nnyo magga omutimbagano abantu kwe basinga okwettanira Facebook ekyambalo kye bambala ku maaso okusobola okulaba obulungi galubindi omuntu kazanyirizi azanyira mu bantu okusobola okufuna ssente bamuyita batya ate ekyo tukiveeko ekyambalo akantu ke basiba mbulago ku ssaati nga kakirira wansi okunyirira obulungi ettaayi sawansi akazindalo kano kabeere nga bakalaba bulungi nga kubage kakuwulira genda maaso ekintu ekizanyibwa abantu ne bazinirako ennyimba ze bazinirako baziyita batya awamu nga tolwawudde nti luno disco ekifo amakubo abiri wegawukanira kamulidde okyali ku nsiitaano omukulu abiyiseeyiseemu awo akamasu akayiseemu embuzi kyagiyiseemu omunyasemuyasanka buli kimu yakiyiseemu nga bwasobodde pulesase asizza ekikko ayogeddeko agezezaako n'alekayo ebibuuzo byaffe bisatu ate nga bambi 12 badde nno obisembedde naye banno bakutimayo ebisinga ebimu tebabizamalababuzemu sesi tugenda kubanga ate nkunnyonnyolamu katono nnyo abakulu bano bali ku mitwalo 33 bamukunkumudde sente ate abeeno bali ku mitwalo 27 bambi bwe kitambula bwe kityo akatundu kaneno ngenda kubanga wunzikira wanene tuli mu puroguramu ensi 5 omanyi Uganda tova ku BBS Telefaina tukyakuleta bingi nnyo akatundu kaffe akaddako kalimbe ewaka kino kye kibuuzo kyo weereza ansa yo mu text message ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo ensi 5 omanyi Uganda.